naye twalabye yavudde ate n'akyusiza ddala lyrics n'agoyinga beyond revoicing the song to fit a political agenda of himself. Omuyimbi nga okusookera ddala nga Kididi yavuddeyo ate ye mu kuyimba n'arevoicinga n'okurevoicinga ate n'ateekamu lyrics oba ebigambo ebitambulira ku melodies z'omugenzi yennyini ng'amateeka copyright galambika ebigambo ate ebivuula oba oliawo n'ebyenyinyaza mu lulimi Oluganda mu buwangwa bwawa ebyesittaza mu lulimi Oluganda okuteeka ku mpewo abantu banene okusingira ddala mu trends zetebe zigenda mu maaso ez'oluyimba olwa Dipo Nazigala okusingira ddala paati y'Ogunde Gunde tulabye ate abayimbi ab'enjawulo nga bagoyinze beyond bwe balina okukoma okunyumirwa basusseewo okufuna kye bayigamu basusseewo ate ne batandika okumenya amateeka ge tuyita aga copyright and neighboring laws. Mu mawulire ge tulinawo olunaku olwaleero famire y'omugenzi Prince Joe Paul Kafeero eremezaamu Paul Kafeero Heritage balemezaamu nga olunaku olwaleero ate ensonga bazongeddeyo bazitadde ku ddaala eddala. Olunaku lw'eggulo nakulaze ekiwandiiko ekiva mu Bristol Advocates nga bawawaabira abantu babiri okuli Lily Pazzo ne Kididi olw'okubeera nga bakozesa oluyimba lwa Prince Joe Paul Kafeero Dipo Nazigala naddala akanyomero awali awo Ogunde Gunde ayisa abasajja Ogunde Gunde nsensebuse nga bagira bano bakwata ne bakolamu ebyabwe oli nti yakakolamu bya bufuzi era n'akyusa nga agamba Mwami Museveni nti Ogunde Gunde Saabalwanyi Ogunde Gunde nsensebuse era teyakomawo no ku mukolo omukulu gwe yayita be bayita ba content creators era nakolaki namuyimbira namuterako akayimba ako ku muzindaalo ng'amulaga nti yamukoledde akayimba akamuwaana. So no Kididi ye gwa kuvoola meaning y'oluyimba n'ebigambo okubeera nga abikoleramu ebigambo ebiyinza okubeera nga tebisaana. Kale eyo yembeera nga nakugambye nti oluyimba olwo ndowooza mu budde buno lwe lumu ku luyimba olukyasinze okubeera nga lutrendinga ku social media. Luyimba lwa kadongo kamu lwakolebwa omugenzi Prince Joe Paul Kafeero mu mwaka 2003 kwaliko Dipo Nazigala Galenzi mmwe Bladina n'olwo olwa Dipo era mu bimu ku bintu byenze nsomesa olwo lwe luyimba lwa kadongo kamu olukyasinze okubeera nga lukolera Prince Joe Paul Kafeero lwe yasinga okubeera nga afunamu ssente mu sales okubeera nga atunda oluyimba olwamuwa ku buwanana bw'ensimbi kubanga nzijukira nti Now Breweries yo yali yasasula Prince Joe Paul Kafeero mu luyimba olwo okubeera nga talufulumya bwali obukadde nkaaga. Jjukira nti by then yali brand ambassador wa Now Breweries ate era nga okimanyi nti ffenna twali tukimanyi nti mukadde waffe akabisi kaali kamunyumirwa kati omuntu ng'oyo waakeera nti ali mu kudinawunsinga akenge kati ndowooza companies zonna ziba zikola ki ziba zifunamu okutya. Kale y'ensonga lwaki nti baavaayo babeere nga bakoowoola aleme kugira. So ate omugenzi kasiwukira n'ayita eri ye n'asasula obukadde bw'alyana. Teepu eyo njijjukira wano eyinza kuba ekyali wali nandibadde ngibalagako maybe in my next segments ngenda gibalagako. Teepu ya Dipo Nazigala yali ya green yali ya kiragala. So kale bwe tutyo olunaku olwaleero ebukeeredde nga Bristol Advocates ne Heritage beesitudde ate ne bagenda mu URSB abo be bavunaanyizibwa mu kubanga bawandiisa companies n'ebiyiiye. Kale bwe batyo bagenzeeyo ate ku luno abalala era babongeddeko. So nsaba baganda baffe benna abali mu kukozesa social media okubeera nga tuyisaako obubaka kubanga ffenna Now yembeera gye tuwangaala ayagala ofuna ekyokulya social media ayina stress social media ayagala okubeera nga afuna emikwano social media
naye tugikozeseza tutya okubeera nga tetulina betukozesa. Kale bwe tutyo kandabeko wano ekiwandiiko ngenda kiyitamu katono. Ekiwandiiko kino kya leero kubanga ndabako ennaku z'omwezi nga 5 Ogwokusatu 2026. Olunaku olwaleero nno zeezo. Kathe nkwagaliza amazaalibwa amalungi mukyala wange Kathe. Fuba osome munnange, Edina akwagala osoma. Kale Bristol Advocates, Bristol Advocates ebbaluwa nga bagiwandiikidde the Registrar General Uganda Registration Service Bureau, Uganda Business Facilitation Center, Plot 1, Basketsville Avenue, Kololo, Kampala. Balaga nti ebbaluwa eno received ne URSB then ne Uganda National Musicians Federation nabo nti bafunye ebbaluwa eno. Kale tebakomye kubeera nga bagiwa URSB naye n'ekiwayi ekitwala abayimbi kubanga abamu ku bantu be bali mu kuvunaana mu gundi muno mulimu abayimbi. Complainant and request to intervene on copyright infringement of the musical works Dipo Nazigala by the late Paul Kafero. Kati we act on behalf of our client Prince Joe Paul Kafero's cultural heritage and Mr. Mutiaba Edward. Ono Mr. Mutiaba Edward ndowooza yatwala estate y'omugenzi kati bano abaana nabaki ne bajjira omwo. And we write to formally lodge a complaint regarding persistent copyright infringement of the above mentioned musical work. Kale byebyo naye era bagenze mu maaso kubanga ndaba abantu be banokoddeyo abali mu kugira mu kwonoona waka w'omugenzi. Mulimu Mr. Mukasa Yasin Arias, Lily Puzzle, ne bateekawo enamba ye yiino, bagitaddewo ne bateekawo ne TikTok account ye. Bagamba he delivered the song into political derived the song into political message, whereas the original work is not political in nature. Then omuntu owokubiri bagambye an artist operating a TikTok account under the name Fadiwo of telephone ne bateekako enamba ze ne bateekako ne TikTok account. Bagamba ono yaddamu oluyimba luno naye nga naye alukoze mu byabufuzi. Kale omuntu owokusatu ye Henry Nash ne bateekako TikTok account ye. We bamala oteekako TikTok account ye ye ya remixing oluyimba luno into a gospel version without authorization. Ndowooza tulaba ekintu gye kiraga nti twabadde tulowooza kikoma ku kiri. Bano kubanga bo mu gundi gye nakulaze olunaku lw'eggulu bakusaba gwe omunnayuganda agenda okozesa content ono muleke ku original, sanyukiramu, yisa obubaka bwo naye nga tolina kyokyusizaamu. Then omupenti Pierre Pande Utica stage name ku TikTok ne bateekako nti ate ye ono yayonoonera ddala oluyimba n'akola ki n'akyusa n'ateekamu ebigambo ebityoboola. Ebigambo byali bivuma n'ebintu ebyo. So yeye enteekateeka nga basaba abakulu bano URSB ne Uganda Musicians Association
bayingire mu nsonga zino ez'okubeera nga ebiyiiye by'omugenzi Prince Joe Paul Kafeero tebityoboolwa, era bateekewo n'okunoonyereza ku bantu abo be boogeddeko awo waggulu, era nga basaba okukolagana ne police force okubeera nga bano abantu abasobezza bavunaanibwa. Kubanga kyentegeddeko nti ndowooza ne CPS naye ebawedde go ahead eringa ebakiriyalinze okubeera nga bakola enteekateeka ezigenda mu maaso. Kale bwe tutyo nga bwe nayogedde olunaku lw'eggulo nti twalabako bannaffe abalala baaleka oluyimba olwo abava mu tribe, kubanga nalabako Abasoga, Abagisu, Abateeso, Abadaama, Abanyolo, nga naye nga basigaziza ekintu nga ekikola ki nga kulinga okuvvuunula eri ewaabwe, naye kati bano bakulaze nti bo badda oluyimba ne batandika dukoleramu bintu birala. Kino nno kibeere kyakuyiga. Bino ebiyiiye nze was it last year nabagamba corporate bo balwanira eri enebaleetera ssente, naye nga yo weeri gwalina okusooka okuteeka corporate mu nkola. Woba oyagala otegeera nti corporate ekola, muganda wange weesitule ogende ku waka wa African Go ba Muzeeyi Moses Matovu, wogenda okubeera nga otegeerera nti corporate ekola. Ayinza okujjukirayo ekivulu emabega eyo Afriga yaabo baali bakoze nga balina okukola ne Muzeeyi Ssebatta, naye tulina kye tuyita sound check, era aba Muzeeyi Ssekiddaabo be baali bagenda okubira Muzeeyi Ssebatta. Kati mukola bano abakadongo kamu be bakola sound check. So in the process of doing sound check ne bakwata oluyimba lwa Afriga ate nga lwe bali mu kkuba. Olwo nondabira Muzeeyi Moses Matovu. We muba temulina byakuba musibeko ebintu byammwe mugende. Abayimbi be mugenda okubira bo tebalina nnyimba ze bagenda kuba, naye ate nga yali mutuufu. Muli bakadongo kamu mugenda lwaki temukubaza oyo? Kati kino ekintu kigenda tuzaayo nti corporate weeri, naye ffe tulina osooka okugiteeka mu nkola. Gavumenti esookera ddala yeggwe.